Abahamas mu ggwanga erya Palestine bavuddemu eddoboozi nga bawakanya ebikolwa bya Amerika ne Israel ebyokulumba Iran ne batta omukulembeze wa Iran n'okwonoona ebintu ebyenjawulo omuli okuba amaterekero g'amafuta n'ebintu ebirala bingi. Bakiwakanyiza ne bagamba nti ebyakolebwa ku bo tebaalyagadde bituuke mu baganda baabwe Abaisirairi, tebaalyagadde bituuke mu baganda baabwe aba Iran ne mu kyondo kya Buwarabu amawanga nga Qatar, UAE n'amalala tebaalyagadde bibe nga bibatuukako. Kati bano basabye Iran yegende mu maaso n'okwerwanako era basanyufu nti Iran yeebadde n'embavu eyerwanako okutuusa nakati kuba olutalo lwatandika ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde ogwokubiri, kakati tuli mu wiiki ya kusatu, era lwatandika nga batta Ayatollah Ali Khamenei omukulembeze ow'okuntiko mpaka we bamusikiza mutabani we Mojtaba Khamenei. Kakati bano Abahamas basiimye omulimo Iran gwegenze ekola okwerwanako kubanga bakimanyi bulungi nti Amerika ne Israel tebabaagaliza yadde akalungi akatono. Naye wakati mu kuwagira Iran okwerwanako nga bwe zeekola, basabye era Iran etunuulire nnyo baganda baabwe abali mu kyondo kya Buwarabu beesindikira ebyokulwa ebikompola ebisa amawanga ago ku bunkenke n'okutataaganya ebyenfuna mu mawanga agali mu kyondo kya Buwarabu gamba nga Qatar, mawanga nga UAE. Jukira UAE newe twogerera kati Iran yaweze enkolokoto nti Amerika kekagitanda n'esindika ebyokulwanisa ku kifo ky'amafuta ekikulu mu ggwanga erya Iran ekikulemberamu mu kufulumya amafuta g'eggwanga nga kino kitwala ebitundu 9 ku buli 100. Amerika kyetajetinga okubanga esesebbula. Kati Iran yalayidde nti Amerika kegezaako neekola ekyo yalabudde abantu okwesegula mu bifo ebyenjawulo mu ggwanga erya UAE kubanga ekigenda okujja kigenda kuba ate tekirojjeka yabategeezezza. Kakati wano Hamas evuddeyo neesaba Iran baganda baabwe nti bannange tuli ba Luganda, tusaba nga bwe mwanukula obulumbaganyi bwa Amerika ne Israel, tusaba tukozese enkola endala ezirimu okukuuma eddembe ly'amawanga ago galeme kubanga gakosebwa mu lutalo lwe gatalinaamu kakwate k'amaanyi. Kubanga ekyenjawulo ekiriwo nti Amerika yeyambisa nkambi eziri mu mawanga ago agaliraanye Iran agali mu kyondo kya Buwarabu, naye nga amawanga ago tegali mu lutalo, naye olw'okuba nti ebitebe bya Amerika biri omwo. Kakati Abahamas bagamba nti abantu bano tebalina kibavunaanya newankubadde Iran terina kyakola nti erina kwanukula nga esindika ebyokulwanisa mu mawanga ago kubanga ebikompolo ebibalumba bisinziirirawo. Ate Iran terina bwesobola kulumba Amerika kubanga terina byakulwanisa byesobola kusindika butereevu ne bigenda mu Amerika ne bikuba Amerika okubeesasuza okujjako Israel wano kubanga yebadde ebisindika, naye Amerika eriwala tesobola kubanga esindika ebyo kyova olaba ewunzika nayo etattanyiza enkambi n'ebyobugagga ebya Amerika ebiri mu kyondo kya Buwarabu. Era yaweze n'okuba banka system eza Amerika zonna eziri mu UAE n'awalala mu kyondo kya Buwarabu. Kakati bino byonna byeraliikiriza basiraamu bannaabwe Abahamas. Era basabye nti nno bagende mu maaso n'okuteeseganya nga bwe kyasooka okubeera. Olutalo bakakasa nti nno kyangu tusobola okuggwa nga bayise mu kuteesa. Ekyo kye basabye Abahamas nga bakozesa ebitongole ebiriwo ebisobola okubanga bibatabaganya. Njagala okutegeeza nti amawanga gano Abahamas begalwanirira omuli amawanga nga Qatar ye yakulemberamu enteeseganya ezaaliwo omwezi oguwedde nga Israel n'Amerika balumba Abahamas, naddala Israel ng'ekuba Abahamas mu Gaza. Njagala okutegeeza nti Qatar ye yakulemberamu enteeseganya era ng'obuweerero bwabangawo buli luvannyuma lwa nteeseganya newankubadde Israel yatuukanga ekiseera neeyisa olugaayo mu byateeseddwa mu byasaliddwawo. Era Abakata nga bali ne bannaabwe
Abamisiri Egypt bebamu kubakulemberangamu enteeseganya wakati wa Israel na Amerika n'aba Hamas. Kakati bano bagamba nti kwekyo nakyo kibakwatako ne balaba nti bali vudde ne bagamba ko ne begayirira ku Iran okuba nti ekyusa mu nkola yaayo ey'ensonga newankubadde bawagira okwerwanako kwayo kwekola kubanga ensi gye balumba nga teyina kyekoze mawanga agagirumba. Kakati nga olutalo lwa Israel lwa Iran lugenda maaso njagala okujjukira nti nno bana Bahamasi bennyini abavuddeyo ne kibakwatako nabo bazze bawagirwa aba Iran ezenga evujjirira aba Hamas militarily and financially bazze nga babawa ebyokulwanisa nga babawa n'ensimbi ebyobugagga ebisobola okubanga bibayamba mu lutalo luno lwennyini olwa Israel lwe yatandika ennaku z'omwezi nga 7 ogw'ekumi 2023 lwe babaddemu era lukyagenda maaso yadde luli obwanga kati Israel ebusinze butunuuliza Iran omulabe waaye asinga mu kyondo kya Buarabu. Naye Iran ng'ogyeko mu lutalo luno lwa Israel lwe yatandika mu 2023 ezengere ewagira ng'eyamba aba Hamas bano mu Palestine emyaka egiwerera ddala decades emyaka giwera nga eyamba aba Hamas tovolaba babayise baganda baabwe kubanga bazze bayambagana nga bawaŋŋana amagezi n'okubanga bawabuligana. Era njagala okutegeeza nti n'amawanga gano gennyini aba Hamas begagezaako okulwanirira ag'omu kyondo kya Buarabu emabega kaawo mu mwezi oguwedde geegamu kugavuddeyo ne geeyama okuyamba mu kuddaabiriza ebyo byonna ebyayonoonebwa mu Gaza. Donald Trump bwe yavaayo n'ekitongole ky'ekipya ekya Board of Peace era mu lukiiko olwasookera ddala amawanga gano geeyama biliyoni dollars ezisoba mu 4 mu kuyambako okuzzaawo Gaza. Era nga mu kweyama kuno Saudi Arabia ne Qatar bo beeyama biliyoni ya dola emu okumukuzzaawo olwannanda lwa Gaza olwayononebwa mu lutalo lwa Israel ng'erumba Gaza. Kyokka yo Kuwait nayo yeeyama biliyoni dola emu n'ambirira wabula nga ne UAE nayo beeyama biliyoni dola emu n'obukadde 2 obwa dola. Kakati era nga ne Katanku nga wenkutegeeza nti yakulemberangamu enteeseganya ng'ogyeko okweyama kuno okwa juuzi wabula yakulemberangamu enteesaganya okumalawo olutalo olwali lwatandika mu mwezi ogw'ekumi mu mwaka 2023 naye nabo balabye nga kibakwatako okubaako n'eddoboozi lye basindika mu baganda baabwe aba Iran okubanga at least bataakiriza obunkenke obugenda mu maaso mu mawanga agali mu kyondo kya Buarabu.